Tukwaniriza nnyo omulabi waffe omulungi owa Slow TV back again mu show yaffe emanyiddwa nga Facts Saga ng'oli wamu ne mwana muwala Shakilavu nga bulijjo alongside Shadi baby, you're welcome to the Facts Saga. Sirinze kanange ndi ne mwana mulenzi Magnetic MC aka the Chief Judge. Nengera nelya Mr Bombastic bw'olyongerako terinkola bubi. Hablo lunaku lwaleero tetuyise ffekka tulina omukugu mu information technology okuva mu ssettendekero lya Mutesa I Royal University ng'agenda bba atuwa obukugu bwe ng'atubuulira amannya ge yaani. Tukwaniriza nnyo omulabi waffe omulungi naye nga teweerabira tubeerako ku social media platforms zaffe Slow Media, Slow TV ne ku YouTube channels zaffe. Webale nnyo omulabi waffe. Nze Muwulya Frank nga nina bachelor's degree mu information technology okuva mu Mutesa I Royal University. Nina Cisco CCNA certificate okuva mu Cisco Network Academy ya mu America. Bakuba nti ezo certificates za online bwezityo. Nina ne certificate ya computer literacy okuva mu Senior Computers Masaka. Nga emirimu gyange singa kwasaganya gya computer bwentyo bwentambula. Tusanyusa okulaba Mr Frank. Kati Mr Frank twagala tumanye omuntu ali eyo wansi katugeze mu remote areas ng'ekigambo AI awulira kiwulire oba artificial intelligence ng'akiwulira akiraba mu mawulire naye nga tamanyi kyeki. Neyanziza omukisa guno presenter kakati artificial intelligence omuntu weeyo wawansi okukimutemera AI abantu abasinga mu lulimi olufuutifuuti nga bwe bakiyita kigwayo artificial intelligence. Kakati artificial intelligence ono abantu abasinga buli lw'okimugamba nti nakozeseza AI oba nawulidde AI adduka oba obwongo buddukira ku ChatGPT. ChatGPT kisinze kukyaka nnyo mu universities ag'enjawulo kuba abayizi bakikozesa nnyo naye ng'ate AI si bwe wokka watambulira. AI abadde nga ajja evolvinga oba akula. Abadde nga akula tumulabira mu bintu bingi naye okutandika okunnyonnyola AI tuyinza okuziyita computer systems ezisobola okukozesa obwongo ne zituula wansi n'ogamba nti ekutemedde ekintu oba ekukoledde omulimu. Ebiseera ebisinga mu computer bakiyita computer systems ezisobola okukola complex tasks oba multitasking. Nti ekintu ekyandibadde kikolebwa omuntu omu yo computer ekikola. Kati computer ezo ebiseera ebisinga tuzirabyeko mu buntu nga roboti, tuzirabyeko mu bintu ebyenjawulo mu remote, ebintu bwe bite emmotoka ennaku zino muziraba oli anyiga bunyizi remote n'agigamba hello open the door neggulawo. Ebyo yengeri artificial intelligence gye tuyinza okumulabamu mu bulamu obwa bulijjo. Wabula si kiri kimu kyokka ChatGPT abantu nga bwe bakirowooza. Kati artificial intelligence zize companies zeekoppa ezimu bweraba idea yono nga ekibbanga ekitwale wayo nga nabo bazimba. Tulabeko AI ez'enjawulo, tulabeko Grok eya mukulu Elon Musk, tulabeko Google Gemini, tulabeko ChatGPT esinza okuyamba abayizi ku universities ez'enjawulo. Waliwo neyo Siri eri mu masimu nga Samsung biki bwe bityo. Tulabyewo n'endala gye bakoze bagiyita PDF GPT nti osobola okujja uploadingira olupapula n'olugamba nzinjulize ezo questions zonna neekuwa answer nga ziwedde. Ebejja bakolera. Omusomi aba akyabonyeebonye. Awo oyingira na simu yo. Awo omuzungu watuuse mulaba nti ebintu abigonzezza. Kakati AI abantu abasinga beeraliikiridde bali bagamba AI egenda kutumalako emirimu. Nze ng'abiruddemukko oba akwasaganya bya computer nyinza okukitwala nti AI egenda malawo emirimu mitono egyaba abantu bokka abatasobola kukkiriza oba abatasobola kukkiriza kukwaniriza kipya. Eddiini ey'abalokole mu Uganda tuyinza okukitwala nti eddiini esinza okwembracinga technology mu Uganda. Lwaki? Wegendereza nti pastor abeera ne show alina overnight ne basooka baleeta ezo zi flat screen nga pastor kyayogera wano okiraba wali ebigambo biyitawo ebintu bwe bityo.
okiraba nti eddiini egezezaako okwembulesinga nti kati baabalokole kyova olaba nti eddiini yaabwe etambula nnyo. Abantu abasinga bo balowooza bulokole tebugenda vaawo bapasita tugenda obagobawo batwalawo tebalina gye balaga okiraba ng'ovudde ku kyeddiini wavudde nti AI kati mirimu ki gye tuyinza okugamba nti AI yinza okukuleetingawo omulimu gwe guti? AI tuyinza okugamba omulimu kati tukitwalire ku ba graphic designers be bana abadesigninga abo poster magazines bwe butyo. Kati AI ezenjawulo bagenze bazizimba ng'esobola okukola omulimu. Luli omuntu yali atuula wansi n'akwata Photoshop abaana b'oku NASA no designinga olupapula okiraba. Kati AI omuntu atagenze ku NASA asobola otuula ewakaawe n'afuna internet n'akozesa AI n'adesigninga ekintu ekyo ng'ekitiri byebyo ng'otudde butuuzi mu nnyumba y'ewaka. Weba tudde butuuzi kati AI weba esooka olowooza emirimu egyandikoleddwa abantu bangi ate AI tegikoze omulundi gumu ereetedde omuntu okubeera unemployed. Kituufu ekyo. AI kati bwe tukiza mu lulimi Olungereza ekyo ky'ogambye bakiyita multitasking nti AI emu osobola okutuula wali n'olagira. Kati omukulu Elon Musk alina emmotoka za Tesla, emmotoka yevuga yokka esobola okutuuka ku zebra crossing nemanya nti waliwo abayitawo neyimirira nemanya nti kati toyagala gituulamu nga bakuvugira ku kompyuta. Ate ng'emmotoka ezo munnaye nungi nnyo gye wandyagadde tewemenya kintu kyawo nekuba n'otulootu wange nenvuga paka Masaka nga sitawanye kukwata ku steering ya dulinnya ku muliro. Ekyo weekiri naye multitasking oyo mulungi erudda mu birwaki nti omuntu luli abadde atambula tugambe ovudde Kamwokya okola mu kibuga ng'otugenda twala obudde bungi mu jjaamu awo biki so wano bw'oba wasetinze ebintu byonna ogamba nti kompyuta tugambe omwana akola ku TV kati nga mmwe bwe munkyaziza ku eno Slow TV nti kati ogenda kutuula butuuzi wali kamera ogiragire oba ogikomandinge osetinge nti kamera capture okitegeera nti kati mwenga bwe muli wano ba presenter nange omugenyi wa mugo mukyaziza ku Slow TV tugenda kutuula butuuzi ffe twetereze twambala twambala kamera oyo oba ne kompyuta bitandika okulikodinga amaloboozi biki nga tebwemenyeza kati olaba nti AI nnungi. Kati nnungi naye ate kati ekyo kati omuntu nga ye yasoma kamera waaka aba ayiseewo atya kubanga aba tagenda kudda mabega kubeera ku kamera. Wagenda okuyitirawo waawano kiddayo ku kiri kyenkugambye nti buli lwogezaako okugaana enkyukakyuka n'otagikkiriza enkyukakyuka ekukyusa yokka lwampaka bw'okigaana. Kyovula nti eddiini y'abalokole etambudde nnyo kubanga bo tekinologi baamukkiriza okitegeera. Siri mulokole ndi musajja mu Katuliki naye nga abalokole abo mbaagala nnyo lwakukkiriza tekinologi okitegeera beetanidde nnyo tekinologi. Kyovula nti eddiini yaabwe etambula nnyo. Kati cameraman kyenyinza okugamba kimu totyamba ate AI egenda kumalawo omulimu wabula sooka otuule wansi oyige artificial intelligence. Actually ku universities ez'enjawulo mu Uganda nalabye kati nga St. Lawrence University course eyo baagireeta Bachelors of Artificial Intelligence bwetyo baagireeta. Nalabako ne ku University Victoria University baagireeta International University of East Africa nalabako ne ku Eastbat University bwezito zigenze zigireeta nti abantu baffe omwana ave wansi ng'olwedde AI agimanyi okitegeera. Buli lwekukuliramu obulamu bugenda kwamwe nti kameramaani luli abadde amala obudde bwe ng'ate biki otidde mbu omulimu gugenda kuvaawo. Tuula wansi kamera akozesa setting ebintu dda wali bikwanguyiriza. Ekyo weekiri baddekaawo ku makya badde scrollinga ku TikTok nendaba nga waliwo family etudde like omufirika yagenda n'awasa omuzungu kati omuzungu ne bamuleeta mu Africa. Kati nazaala ne muula badde bagamba omukyala afumbe kamere. Omukyala she was like I don't know how to cook biki. Kati bwe bagezezzaako okunnyonnyola omwami agambye no in America AI efumba AI eyoza engoye AI kati fenga ku mwana omufirika AI eba tekosezza enkuza y'omwana like naakula nga tamanyi kwoza
in case AI bagirese mu Uganda omwana w'omuntu anaaba alina kyasobola okwekolera. Omwana enkuza y'abazadde oba enkuza y'abayizi baabwe kwe wagenda okuva obuzibu. AI ebaddewo nkiddamu nti tebizze leero oba tebizze bibadde mabega bibadde bijja bikula bukuzi lwakuba nti waliwo omulembe we gutuuka abantu ekintu ne bakisoosowaza nnyo ne bagamba kino kiki biki okitegeera bizze abantu abasinga balowooza nti AI zisoose mu roboti mokka tezisoose mu roboti mokka zisoose mu bintu bingi kati nga kyogamba ekya kamera robot jeziri ezogera nga abantu ezikola biki esobola okusetinga kamera eyo AI kati eyandibadde ava wano ng'okooye ku show ku TV Slow TV ogenda kudde waka nga tokooye na robot ekoleddeko ku mulimu okiraba kati okuddayo ku nsonga ya presenter ekiri eky'omwana nti ayinza okukula obubi omuzadde omwana olina okumuga nti wadde AI weeri tufumba oba AI egenda tufumbira oba tugenda teeka wali emmere ka hot plate kaffe tukacommanding degrees temperatures zetwagala kafumbe naye olina okumuga nti olumu tetujja kugikozesanga omwana waffe ono asigale ng'alimu ak'obuntu okitegeera kubanga era kati nga ogamba oyo ntino bakumusaya kati yange omuzadde tajja kifaako tayagala mwana we kubonabona sono tajja kugamba waliwo families ezimu nga bo tebalina budde bugenda kuddaawo nti ate balondole ebintu of which kirungi okukyembulesinga kubanga bw'onaasigalira ate mabega tulina bwe tugenda okutuuka tulabeeko AI mu ATM oba mu banks kati banks ATM oyingira mu ATM machine n'oteekayo kaadi temuli teera yenna agenda kugirayo sente nti obaki oteekayo butezi credit card yo n'onyiga nti njagala kuwithdrawinga sente bweziti kaadi nekuwa sente esooka sesema ki kaadi kubanga ekimanyi nti omufirika kasita atuuka ku sente bw'akwata sente ze bw'ati abulawo obubuzi 10 kaadi ng'agirese esooka kuwandula kaadi okitegeera AI bwetyo bwegenze egonza obulamu kati ebimu ku bizibu bya AI n'ebirungi byayo ng'omulamwa gwaffe ogwaleero ku Slow TV we guli AI obuzibu bwegenda okuleeta bumu nti egenda kuleeta obunafu nga bw'okyogeddeko nti omuzadde oba Omu-America biki kyajjatuuka nga takyayagala kufumba abaana bagenda kwonooneka nga takyalina budde okitegeera agenda agamba kaneebakire after all pako esobola okufumba ngenda gikomandinga temperature biki waliwo washing machine ngenda nyola ekole kyekola enaku zino bayizayo nyina ne benda balayingo oba AI yebeera mu nju oli n'atuuka mu nju n'agamba kati bazineminga tugeze n'agigamba nti desire do this ogenda owulira you put on the music nga tolaba muntu wakuteya tenawa n'owulira music nga player do this ekyo kituufu AI bagenze baziteeka mu bintu ebyenjawulo abamu bazizimbira mu website abalala bazizimbira mu masimu biki kati abamu bazizimbira nga bw'olaba ennaku zino mu byokwerinda AI bagikozesa nnyo waliwo kati nga bw'olaba olutalo lwa Iran nga bwe mwalulaze ku Slow TV olutalo lwa Iran n'Amerika Israel ebadde erina kye bayita radar system nga egyewandiisa nnyo bagiyita Iron Dome kantu kali awo buntuntu butonotono buba bu computer system nga kasobola okudetectinga nti waliwo omuzingo ogujja oba ekikompala ne kagubakira mu bbanga okitegeera kati ekyo kijja ku ekyo nti tugamba omuntu ayingidde mu nnyumba n'abaako kyasaba okitegeera nga gw'olaba ayogera na kisenge kumba oba mu kisenge omwo mwe yateeka ka screen ke akaliko command zaawa okitegeera kati bwe tuddayo ku mulamwa gwaffe ekirala AI kyegenda okuleeta ng'oggyeko obunafu egenda kuleetawo obutayiiya mu luzungu tuyinza okukigamba it hinders creativity nti omuntu luli eyandibadde ayiiya wansi n'agamba naye ettooke lino baliwaata batya tagenda kwemenya agenda kugamba bugambi AI agende ku Google please Mr. Google sir how do they feel amatooke bagawaata batya emulage olw'okuba eri roboti teyiiya ejja kulibajjulamu egenda kulibajjulamu wakati kati kaakati bambi musajja wattu mwanyi z'abala naye kyalabye ku TV kyagenda okukola ki okukoppa alimementulemu bibiri olaba nti obuyiiya tewali naye wano singa tuba nti tubadde AI tugikozesezaako katono osobola okusigalawo n'ogamba nti amazima gano
kanjiye creativity kanjiye toke lino wateke eno neeno ndifumbe okitegera ekirala obutayiya ogenda mu ddwaliro olwokuba AI ezennyo ogenda mu ddwaliro noga musawo omusota gunnumye wano jukira nti obusagwa bwo buddukira ku speed tebugenda kulinda musawo ateleete bigirafu biki kakati musawo bambi olwokuba kirasi ezimu yaziddukamu agenda kwejirayo bugizi ka simu alikambugambe chati GPT musajja soko ontaase bajjanja babatya nga bwakyogedde kati chati GPT yo robot terumwangako ku musota egenda mugamba waaye sibawo busibyawo weddire wali wetuulire okitegeera omulwadde obusagwa butambula olaba nti creativity ekwetugira olaba kyekyo presenter kirungi nnyo kireesa abantu ennaku zino babadde n'engombe egamba bizinesi yange egenda kunnettira kyekyo kyennyini kati ne wano ChatGPT yo oba AI yo egenda kukwettira ekwettira olaba. Alright, Magnetic katuwe ebibuuzo ebisemberayo ddala nga tuwunzika show yaffe ey'olwaleero. Nze mbadde njagala ompabulemu. Yes sir. Njagala okuzimba ennyumba yange, njagala kola smart house. Ate nga olaba smart houses. Ndobo ina okonsideringa nnyo ekintu kya AI. Bantu mulembe gwe tuliko. Yes sir. Mvudde mu lugoye lwange. Teeka wali eri AI neebuuza ne bagibuulya lutukudde batitukudde. Ne neebaka AI nembuulya weebase bulungi oba weebase bubi. Njagala to give me, to advise me. Nkozese ntya okutuukiriza ezo desires zange ng'omuntu. Ng'omuntu njagala smart life, smart house, smart compound. Oyagala bulamu bw'amasi. Everything smart. Oyagala bulamu bw'abasappe mu bufunzi. Abavubuka mbamanyi. Kakati okwadvisinga mu bokuwa ku magezi akatonotono ky'oyinza okukola kituufu kiddayo ku kiri nti teweereka mabega. Buli weereke mabega noganze AI sijja gikozesa omulala agenda gikozesa obulamu bumwanguyire kitegeera. Kati ku kiki eky'okuzimba ennyumba kituufu zimba ennyumba funa omukugu mu by'ennyumba eby'okuzimba kati ffe ojje oyite ffe abakugu mu tekinologi ennyumba yo tugikukolera ekyoyagala. Ekisooka gate egenda kubeera ya remote ngo togenda kwetaaga gate man atuula awo kulyako sente zo za bwereere. Gate egenda kubeera ya remote oba onaatera okutuuka ewaka parking eno kiki nga gate yeggula ng'oyingira ekyo kyekisooka. Obulamu si bwe bw'oyagala mukulu awo wennyini nga yalina n'okuŋŋamba it is time for sleeping. Otuuse munda ewaka awo walina wano ku entrance y'ennyumba oba ku face tusobola oteekawo ka screen akayitamu ebigambo. Obuscreen buno bubadde butera kubeera nnyo ku Shell petrol stations nga buyitamu ebigambo bwe biti byaka. Mu maka ga Shiba bwaliyo jjo lwe twaliyo aba baakalabye be twabadde nabo. Ekyo sikimanyiiko. Kunaaba AI yetegeka otuzzi kwoza kugolola AI wasa ekyo bwempewo alagira AI timuneja ngombike ku bulangiti nga ekyo kisobola okukola ki okumbika ekyo bakisootinze. Kati ka screen bw'otuuka ewaka ka screen kawedde amaka ogenda kunyiga remote oluggi lweggule. Waliwo n'enzigi ezimu zitera kubeera ku radio stations kati nga mu TV yammwe eno Saw TV bwe mbadde nnyingira wali ku mulyango tukozeseza fingerprint eyo yonna AI nti oluggi manager wa radio oba wa TV tagenda kujja kwereega naawe nti ate biki bikyakuggulira teekamu buteesi kinkumu nga bwe nkoze nga nnyingira wano mu studio okitegeera bwe kityo oteekako buteesi kigalo. Kati n'amaka ago ssebo bwe tutyo bwe tuba tujja okugakola ng'oteekako buteesi kigalo oyingire. Kati bw'omala okuyingira mu nnyumba ogenda kusangawo aka screen ewaka tugambe waliwo n'emmeeza ezimu ze bayita foldable ng'emmeeza esobola okwepanga neyeepangulula. Kati emmeeza eyo egenda kubeerako screen wali ka kompyuta ko obuwuufa bwo ka radio buki bw'otuukayo obugamba hello okawe erinnya tusobola okikuzimbira kawe erinnya okagambe hello
Marvin. Marvin. Can you switch on the TV?